الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله وتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. tuli ku nsonga y'obukulu bwa sunna wa anna sunna huwa ad-din. Sunna enkola ya nabbi y'eddiini. Mulundi oguwedde twakoma ku nsonga ey'omukaaga nga nayo yali egamba nti anna ridha bitanazu'i بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع سبب هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. ولتفنوا بتتجيرغانا فإنغاب السلام kitumalamu amaanyi ate obutategeragana obwo bwe tubutwala abakafiri batuyambe batulamule. Buli tukikola ekyo tubeera tuggwamu amaanyi, tubeera tusebengerera, tubeera tutegeeza nti abakafiri bebenkanya, abakafiri be balina amagezi agasinga agaffe, abakafiri be bategeera okusinga ffe, abakafiri be bantu balamu okusinga ffe, abakafiri be batusinga mu buli kimu. N'olwekyo tugende gye bali batuyambe batutereeze obuno butategeragana bwaffe. Ekyo bwe tukikola kibeera kitaddewo ekyennyume ky'ebyo bye njogedde. Kibeera kitegeeza tetwesigaŋŋana, tetuli baamagezi, tetulina bwenkanya, tetuli balungi eri emyoyo gyaffe gyennyini n'eri emyoyo gy'abalala abasigaddewo. Bwe kibeera nga tetusobodde kubeera n'ebyo wakati waffe ffekka na ffekka, ne tulemwa ne tugenda mu bakaafiiri n'abaana baffe ne bakula ng'eyo yentegeera gye balina era nga yendaba gye balina, then kiba kitegeeza nti kigenda kitumalamu amaanyi, kimenya mpola mpola mujitame umma yaffe okutuusa lwe tusaanawo. Tuli ku nsonga ze tuyiga al-istinbat, ze tujja analysis, je tujja mu tuli ku analysis, tuli ku istinbat, je tujja muki jazakallahu khair, je tujja mu aya ze twalaba ezitulagira olw'empaka okugondera nabbi, bye tujja mu sunna ze twalaba ezitulagira olw'empaka okufata, okugoberera, okukolera ku nkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tuli ku kyamukaaga, ekyo mbadde nkizeeko emabega sobola okufuna good start, then tugende ku kyomusanvu insha Allah tabaraka wa taala. At-tahdhir, okwekesa kyekyomusanvu, okwekesa min mukhalafati rasul, obutaawukana n'akamu ku mubaka eyatutumirwa, lima laha min al-aqiba as-sayyi'ah, kubanga okumuwakanya, okumuvaako, enkomerero ebiva mu kumuwakanya mu kumuvaako bibeera bibi wano ku dunia ne ku akhira. Bibeera bibi wano ku dunia ne ku akhira. Bwe tuva ku mubaka eyatutumirwa ne tukola fenga bwe tulaba, fenga bwe twagala, ekiva mu ekyo kibeera kibi wano ku dunia ne gye tulaga ku akhira. Ekyo kikulu nnyo, mukiteekako nnyo amagezi, mukirowoozeeko nnyo. Buli kintu kyonna ekiba kitutuuseeko wano mu buwangazi bwaffe, kye tuba tulabyeko ebyengera byakyo ne bye tuba tutalabye, kasita kiba nti kyaleetebwa kuva kuwakanya nkola ya mbaka gye yajja nakyo mu ngeri eyo, kiba kibi. Kiba kibi basiraamu.
katubere nga tukirabyeko kakibere nga kirijja luvannyuma lwa myaka oba olyawo nga gwe n'okuva wavadda mu nsi naye ekyengera oba matunda oba ekibala si kyengera wabula ekibala ekiriva mu kukolera kwetali sunna mu ekyo kye wakola kiriba kibi kakibeerenga result ekibala ekyo kirijja nga ne mu nsi wavaamu dda simanyi oba ebintu ebitegereka bulungi bw'osimba ebijanjaalo nga bifu byo nga bifu bwe wayitawo akaseera muyinza okubaamu mu byo ebimera naye era tebibeera birungi nga bwe byandibadde senga ensigo yali nnungi n'olwekyo bw'osiga obujeemu ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ngeri yonna gy'oba omujeemeddemu mu kyama ne mu lwatu Allah yatutonda jalla wa ala atalina kimwekweka yatugamba nti dharu dhahira al-ithmi wa batina muleke ebyonoono ebyolwatu n'ebyenkiso nikibanga kitegeeza ki nti kyekibala ekinaava mu kujeemera Allah mu kujeemera nabbi ng'okujeemera kuno okujeemerwa kuno kukoleddwa mu lwatu kyo kyakujja wadde ng'okujeemerwa kuno kukoleddwa mu kyama era kyo kyakujja nolwekyo mweyambemu kennyini muleke mwesambe dhahira al-ithmi wa batina mwetegereze nnyo waliwo kye bayita as-sunna at-taqririya tujja kubiraba eyo mu maaso wabula ninamu okutya nti biyinza okubeera ala mustawa murtafi' ku ddala nga lya waggulu naye njagala nnyo mumanye ebintu ebyo kubanga mwe musingi mwe kikolo oba olyawo ekiyimiriddeko obusiraamu mu biseera ebijja mu maaso kati sunna taqririya balala bagiyita bannawusulu bagiyita as-sunna al-bayaniya ye sunna ejja ng'eyongera kunyweza na kukkaatiriza ekyo ekiri mu Qur'an sunna tukhassisu al-Qur'an fi ba'd al-ahkam sunna ejja ngezze aidha takririya kuongera kukasa kunyweza ekyo ekiri mu Qur'an oba lilbayan kukinyonyola kukitangaza kitegerekeke oba sunna eyinza okujja ngezze kutoolamu mu ekyo Qur'an kiyaleeta nga kyawamu mutegeera bulungi basiraamu nekibeera nti tewaliiwo ngeri yonna muntu gy'ayinza kukolamu busiraamu nga yeesambye sunna n'abanga akoze busiraamu tewaliiwo ngeri yonna muntu gy'ayinza kukolamu busiraamu nga yeewaze sunna n'abanga akoze eki busiraamu nedda tewali aya ziri ebbiri esooka egamba nti wanazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay ne aya endala egamba nti wama farratna fil kitabi min shay tezitegeeza nti tetwetaaga sunna n'akamu n'akeddagala okusookera ddala okugamba nti wama farratna fil kitabi min shay bali tebategeeza Allah tabaraka wa taala yitategeeza Qur'an nedda yali ategeeza lawhul mahfuz ummul kitab yatategeeza Qur'an yani eno aya tibyana likulli shay tosobola kuddira
aya ya swala kuba buli muntu gyasooka okulowoozaako mu ddiini egamba nti musaale ng'era okusaala bwe kwaliwo ku bannabbi abakulembera n'ebibiina byabwe n'olowooza nti onootegeera wabula onootegeera ddi aya eyo nga Qur'an emaze okukubuulira nti saala kituufu ngenda kusaala naye ngenda kusaala ntya kati obuzibu buli awo basiraamu nti bw'oba totutte mutawaana na kubeera n'amagezi olabanga agasookerwako naye ng'ate ga waggulu nnyo olagiddwa okukola ekintu naye nkikole ntya kiba kitegeeza nti ogenda kuviiramu awo oli kyabadde ayagala okole togenda kukikola lwaki togenda kukikola kulwakubanga ojja kukikola mu ngeri gy'abadde tayagala okikole ate bw'onookikola mu ngeri gy'abadde tayagala okikole onooba tokikoze era tekijja kukkirizibwa kino ky'okoze simanyi bamutegeera byeŋŋamba nolwekyo atahadhir okwewala min mukhalafati rasul okwawukana ku nabbi okwawukana ku mubaka eyatumwa gy'oli lima laha min al-aqibati as-sayyi'ah kubanga amatunda ebinaafubutuka yeeyo mu kujeema kuno kw'omujemedde bijja kusigala nga bibi daima wa abada. Basiraamu waliwo okwawukana ku mubaka okw'okukikolo ne wabeerawo okumwawukanako okw'omunda. Okw'okukikolo kwe kumugana asalatan noga nti nze sikkiriza Muhammad ng'omubaka. Nze siri muzirima, nze ndi mukristaayo. Ekyo kiba kitegeeza nti ogaanye obubaka obwava ewa Allah tabaraka wa ta'ala okuva ku Adamu okutuusa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki? Kulwokubanga bw'owakanya omubaka omu bonna oba wagize eki? Bw'owakanyiza. Lwaki? Kulwokubanga ababaka bonna baatumwa n'obubaka bwa mulundi gumu, ani ibudullaha wajitanibu ttaagut, eyo Qur'an. Ababaka bonna bajja kutugamba kifa abaana Adamu nti musinze Allah, mwewale okusinza sitaani. Genda osome amateeka ga Nabbi Musa. Nabbi Musa, Nabbi Isa baali bagamba ki abantu baabwe? Ennamula zaabwe zaali zikwata ku ki? Eziramu tebabalimba. Mulowooza ennamula za abantu abo abaali bagoberezi ba bannabbi abo baalinga bawa ennamula butya omusajja bwawasa embuzi? Butya omusajja mathalan bwawasa omuti? Butya omuntu bwabeeranga mathalan nga atemye mathalan omuti, butya bwavunaanwa ne butya bwattibwa? Nedda, wabula bw'atema munne n'amutta, amateeka gaaliwo, butya bwavunaana era naye butya bwagira ki? Mulowooza mwalimu etteeka erigamba nti eno y'ennamula y'embuzi ng'ekoze obwenzi? Mulowooza kyalimu? Ebintu tukwatako nga bwe mubiraba. Kino kiramulwa kitya mu kuwasa, kiramulwa kitya mu kufiirwa, kiramulwa kitya mu kulya, mu kusiiba, mu kwetukuza, ekizakitire bwe bityo bibyali. Wabula bali olw'obujeemu bwabwe obuyitirivu balina obukaluubirivu bw'amaanyi. Allah tabaraka wa taala yabateekako obukaluubirivu bw'amaanyi, bwe balongoosa ne baddewa Allah nga naye akendeeza. Wahakaza naffe ne tujja, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atumwa gye tuli, nasibwako amateeka ekizakitire bwe gatyo, era n'agamu ku go mugalaba buteerevu mu Qur'an nga Allah tabaraka wa taala atutegeeza nti asimu omusoose okugateekebwako, wabula nagateeka ne ku bannammwe abaasooka. Tugenda ku nsonga yakumeka, ensonga ey'omunaana.
bwe tunaba tetutadde mu nkola aya ziri ne ahadithi ziri ezitukakasako okumugoberera n'okumugondera. Istihqaqul mukhalifina li amrihi sallallahu alayhi wa sallam alfitinata fi dunya wal azaba al alima fil akhirah. Bwe tunaba tuganyi tunaba twewaddeyo feke nnyini nga tumaze okukakatibwako abana ababaganye okugoberera Nabi sallallahu alaihi wasallam n'okumugondera tunaba twewaddeyo feke nnyini ngera tumaze okukakatibwako ebikemo ebigezo nga mu byo mwe muli okufa nga tuddiddeyo ddala ku kikolo ekiri ebweru. Oba mukitegeera nagambye okumuwakanya kwa mirundi emeka waliwo okumuwakanyiza ebweru noga nti nze sikkiriza ki oyo nabbi ate ne wabeerawo n'okugamba nti nze nazaliwa mbaka masiraamu nze ndi musiraamu nno nze goola basebo kitange Haji Mulamba nze abudu naye bambi nga byonna byakola biri kyennyume kyaki kya mugoberezi wa Nabbi Muhammad. Ekyo tunaba tukikoze ne tukula ne tuwangaala ne tumala ebiseera nga tumuwakanya then tunaba twewaddeyo feke nnyini okufuna alfitina okugezesebwa okubonaabona wano ku nsi nga mu kubonaabona okwo n'okugezesebwa okwo mwe mulina okuddirayo ddala ebweru n'obeera nga tokyabalibwa munda mu nju wabula oliriddawa bweru waayo. Kasobola kitegerekese bulungi nga tewali njawulo wakati wo ne Joni. Ntegedde bulungi basiraamu. Wal azab al alima fil akhirah sekyo kyokka wano ku nsi ofunye obukakamu ofunye okunyomebwa ofunye okukakanyizibwa abantu beewuunya olwaleero omuntu wabanga asazeewo okudda ku busiraamu obutuufu n'abulemerako beewuunya nti wangeri kyono lwaki nanti bagenze okukula bonna bonna abaliwo kati olwaleero myaka 4 myaka 5 myaka 6 be bali mbuyinza be basalawo be bamanye ebintu by'ensi beewuunya baani abaata abavuddeyo abaga nti baagala busiraamu nti baagala kukolera ku busiraamu of all things bagambe bugambi nti bannasiyaasa baagala siyaasa baagala byakufuna. Mukhalafatu sunna omuntu okuwakanya sunna za nabbi kikola kyokka basiraamu okubeera ng'ogenda kufuna fitina abantu bonna tebamanyi nti omusiraamu ateekwa kukulemberwa Qur'ani na sunna beewuunya n'okwewuunya. Omusiraamu gyali bamuyamba buyambi abasiraamu baffe balumwa n'abantu abatali basiraamu Busooka weewuunye busiraamu kyo bwaliwo ku mulembe gwa Idi Amin myaka gy'ensanvu busiraamu kyo bwaliwo abantu balinga basaba nabbi okusaba nabbi bukafiri shiriki kabenga ani amusabi shiriki nabbi tasabwa yajja kugamba abantu baleme kusaba bitonde basaba omutonzi naye abakafiri olwali okutuuka mu buyinza mu Uganda mu 7 kyebasookerako tujjewo ennaku za Idi tujjewo olunaku lw'okuwumbula ku lunaku lw'ejjuma mbu kiki mbu batulumya Museveni kennyini ne Lulangalanga ne bakulembera ttiimu y'abanankole ne batta abasiraamu ne babayiga ng'emisunga engabi nga babasiba ne babatta ate ne bamala okubatta ne babasibira mu nnyumba emu gye babasibiramu ne bagaana abali bawonyeewo okubaziika wadde abakafiri bannaabwe ab'okukyala bandige nti balirwana baffe nga bwe tumaze okubatta katubaziike era ne babagaana ne bavundiramu omu. Lwaki osanga bambi be batta nga tewali na musiraamu ku bonna wabula baalina bubezi mannya ga kisiraamu ga Kiwarabu kati ng'omuwala gwe bayita Madiya Nantende nenoonya nnyo ekigambo Madiya kitegeeza ki Madina kitegeeza ki nga talina nakyamanyi mbusiraamu ate si mu Uganda yokka basiraamu mugende Yugoslavia batta abantu miliyoni na miliyoni naye ani agamba naye abasiraamu mulabe obubi obuva mu kuva ku nabbi fitina obuva mu kuva ku nabbi okumanya nga obusungu bwa Allah bubuubuuka butwaliramu
butwaliramu n'omwana ali mu lubuto lwa nnyina, butwaliramu n'omusajja Sseggulu Ligambo w'emyaka 9 naye bamutta. Lwaki? Istihqaqul mukhalifina li amrihi, oyo yenna wakanya nabbi kyeyajja nakyo abeera amaze okweggulirawo ye kennyini efitina. Nolwekyo ffe tetuli bantu ba siyaasa ng'emandi kisuubidde, nedda tetuli bannaddiini. Twagenda ku Supreme Council 9 ne tugamba tujja kukkiriza bakafiiri kutufuga, ffe basiraamu tuteekwa kwefugirako ku busiraamu. Twagala obuyinza obwa waggulu mu Uganda, tuyise fatwa nti tewali kusoma mawuledi, tuyise fatwa nti tewali kwabya nnyimbe, omuntu yenna azaabye abeera akaafuwadde. Tulwane tukubagane, abafa baffe, abalama balame, naye abalira mu mabo ne bali babiri, obusiraamu obutuufu kubo kwe bulizimbirwa. Abakafiri ne baga nti mwagala kuleeta wano obusiraamu? Hapana. Ne baleeta kazini, n'aleeta emmundu. Nolwekyo bwe tubeera nga ffe twasalawo nti twagala mukulembeze omwenkanya, alhamdulillah, Allah jalla wa ala yatuwa Qur'an n'atuwa ne sunna. Abooluganda, temusuulanga ekimu ku bibiri, byombi bitambulira wamu. Temunyoomanga ekimu ku bibiri, temwerimbanga nti bw'onookwatako ekimu ekirala tokyetaaga, no, nakamunako eddagala. N'olwekyo yenna olwaleero agamba nti agenda kwekwata ku sunna abeera adduka fitina. Ekitwekwasisa ku sunna, ekitwekwasisa ku Qur'ani, tudduka fitina fi duniya, tudduka kugezesebwa. Tetwagala kufuuka nsonga eri emyoyo gyaffe okuzikirira n'emyoyo gy'abantu abasigaddewo. Ensonga ey'omwenda tuyigamu mu aya ezo ne ahadisi ezo wujubul istijaba, tuteekwa buteekwa okwanukula lida'wati rasuli wa amri, okukowola kw'omubaka n'ebiragiro bye, wa annaha sababun alhayati atayiba, nti era mazima ddala omuntu yenna ayanukula okuvuka omulanga gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yakuba ng'ali mu jaziratul arab, n'akowola abantu nti ayuha nnas inni lakumun nadhirun wa bashirun fa aminu bi, abange mmwe abantu, nze ndi omutiisa gye muli bwe munaba muwakanyiza, ndi omulesi w'amawulire ag'essanyu gye muli bwe munaba mugonze ne mukolerako ebyo bye mbagambye, bayina yadayi saa oba bayina yadayi azabin alim. Lwaki? Wujubul istijaba li da'wati rasuli wa amri wa annaha sababun alhayati at-tayyiba. Allah jalla wa ala yatugamba mu Qur'an ekitiibwa, wa huwa yaqulu alhaq ya ayuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum. Mwanukula okukowola kwa Allah n'omubaka we nga babakowodde okujjera ekyo ky'okubawa obulamu obulungi wano ku nsi ne ku akhira. Allah n'agamba yenna anakkiriza lanuhyiyannahu hayatan tayyiba, nja kumuwa obulamu obulungi. N'agamba waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Ate yenna anaagaana n'ajeema n'akuba y'amabega, ngenda kumuteekako obulamu nga bwakanyigo. N'olwekyo bwe tuba twagala obulamu obulungi wano ku nsi, nga twagala obulamu obulungi wano ku nsi, tuteekwa buteekwa okwanukula Allah n'omubaka we alayhi salatu wassalam wa sa'adatu fi dunya wal akhirah. Tugenze ku kyomwenda eky'ekkumi. Aya ziri ne ahadisi ziri zitukakasaako tuyigamu anna ta'ata an-nabi, mazima okugondera nabbi, sababun lidukhuli aljanna wal fawz al'azim, yensonga yokka kwe tugenda okusinziira okuyingira ejjana, era yensonga yokka kwe tugenda okusinziira okufuna obuwanguzi obunene nnyo. Wa anna ma'asiyata, era ddala okumujeemera, watajawuza hududi, era
n'okusukka ensalo ze yatuteekerawo nti kino bakikola bwe bati kino bakikola bwe bati sababun egenda kubeera nsonga batali kubuusabuusa kwonna lidukhuli nnaar wal adhabi almuhin okutuyingizisa omuliro n'okufuna ebibonerezo eby'okutukkakkanya nabagamba nakatika nkiddemu nti abakafiiri balabye bakkakkanya nnyo abawarabu babatwala nga kyawansi era mwatu tebabaagala senga otunuulira essanyu abakafiiri lye baafunanga abakafiiri ab'omu Southern Sudan beekutuddeko nti baleme kufugibwa bawarabu byali jitirivu lwaki kulokubanga tebaagala bwagazi bawarabu just why lwakubanga basiramu bagamba nti basiramu only ekyo kyewuunyisa al adawa obulabe bwe batulinako mwattu ffe twandibadde nabwo ku bo ffe tugenda tubeeteekako bo bwe bandibadde nga batweteekako nga ffe tubagoba lwaki wabada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah ffe twandibadde nga tubejjako mwe muli bakafiiri mugende nga bo batweteekako naye ffe olwaleero ffe tweteeka ku bakafiiri nga batugamba mwe muli basiraamu mugende ffe nga tubeeteekako basahaba bagamba nga wallahi law anna rajulan senga abeerawo omusajja adraka salafa al awwal eyaliwoko nga nabbi waali eyaliwoko nga basahaba we bali akomawo olwaleero ma arafa min al islami shay'a kasanga obusiraamu fo betwaliko basahaba nga Anas bin Malik yakabanga muzikite Damascus onako olumu yatula muzikite Damascus ng'akaaba musajja bwe yayingira munne tabi'i tagamono si Anasi agenda kumutuka ng'abulira asinda agenda kumwetegereza ng'akaaba n'atula namukwatako namugamba kuna bidda bakulu babanza ali kiki oli mulwadde kiki lwaki okaaba namugamba ati kinkaabya siraba busiraamu bwe naliko e Madina. Anasi yaweereza nabbi emyaka 10 siraba busiraamu bwe naliko e Madina bannanyi simanyi oba ebintu ebifunamu ekyokuyiga naye olabye oviiriddemu awo enkomerero yeegenda kuba mbi bw'oba tolina kyoyiga mu bintu ebyo. Anasi oyo gwe twogerako basiraamu nabbi olumu yamusabira edduwa نقم الله جل وعلا ذو العرش العظيم الذي له مفاتيح خزائن السماوات والأرض nti ay Allah nkusaba omuyingi walize mali era omuyingi walize nezadde la ilaha illa Allah era nkusaba omuyingi walize obuwangazi emyaka mingi. Anas bin Malik basiramu yawangala emyaka 10. Anas bin Malik emali yali ayina gatagimanyi abazzukulu simanyi baana simanyi 10 bimeka. Anas bin Malik radiyallahu anhu naye njagala mwetegereze bakimba gambye nti oviiriddemu awo banga tulina kyo yiga bintu ebyo. Omusajja naggagga bwatyo buli wakuba omukono muzzukulu mwana akaaba akabira ki tewali kyatayina mbyetaagiwo okufuna ne bwagamba nti waliwo olugoye lwe neetaaga naye luli Buyindi luli China nga baluleeta alina obusobozi ne bwasalawo okusimbula konvoyi ye yekka ng'egenda China kuleeta lugoye akisobola. Naye lwaki akaaba basiraamu? Lwaki akaaba? Ensonga nnene basiraamu abantu baaleka obusiraamu olwaleero bw'onoovaayo n'oga nti oyagala kubeera musiraamu tekijja na kujja okusooka okutegeeza abantu kiki ky'oyagala kyokka ekyo kijja kutwala emyaka okubategeeza obutegeeza nti njagala busiraamu njagala Qur'ani na Sunna. What for? Tulina amateeka. Omusajja wabanga abadde akoze obwenzi ku mukyala wa munne amusasula siringi 2 ate teeka eddala ly'obadde oyagala. Omuntu wabanga bali talina ssente nga mwavu agenda mu banka nemuwola siringi 1000 n'asasula siringi 127
obuyambi obw'amaanyi obulungi bwe butyo ekuwerawo cash bank ate obuyambi obusingawo obadde obwagala tulina freedom buli muntu wa ddembe omukyala yambalanga bw'ayagala omusajja yambalanga bw'ayagala omuntu anywa otwengetwe bulungi omuntu kiki kyoyagala njagala busiraamu what for kiki kyoyagala kyetutalina wano kikyoyagala kyetutalina wano temulina kyemulina n'olwekyo gw'osazeewo oyagala busiraamu toyagala bino byonna ebyaffe kwegamba bano bonna bamaseeka abakulu ab'ebitambaala n'abawarabu ab'amaanyi kyogamba gwe mulungi okubasinga kyogamba gw'omanyi nnyo buno obusiraamu okubasinga oyo kabaka wuno mulabe laba ekifaananyi olaba kabaka ono kabaka waawa we Saudi Arabia ssebo ono ani gwagwa mu kifuba Barack Obama kakati atoyagala ki onani ono kabaka yali kabaka waawa we Saudi Arabia ssebo onani gwagwa mu kifuba Ronald Reagan Bill Clinton kyogamba gwobasinga okumanya gwosinga kabaka we Saudi Arabia okumanya obusiraamu gwosinga kabaka we Saudi Arabia okwagala obusiraamu teyakuba emisaafu n'agigabira bwerere bahaji teyazimba eddwaliro n'alituma Ibn Abbas Hospital kati ayagala obusiraamu okusinga awo onoomugjawa kyogamba abantu bonna bakyamu abasiraamu Allah jalla wa ala bw'aba teyakuwa ebintu bibiri obukkiriza naye nga bwazimbirwa ku kumanya oyinza okuvaawo ng'oterebusa naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nekye yajja nakyo kya njawulo ku bawarabu bawarabu n'obusiraamu buki Allah jalla wa ala sinkola ye kye yasalawo kye kituufu nga bulijjo bwe mbagamba nti Allah ye mutuufu ffe tuli bakyamu Allah ye mulungi ffe tuli babi Allah ye mutukuvu ffe tuli bakyafu yatutumira nabbi omu n'amuwa obubaka bwa mulundi gumu obubaka obwo nga bwa muntu omu yani ye mwana wa Adamu asobola bulungi nnyo okubutegeera bumwanguyira bwonna okuteeka mu nkola abatali kumukalubirizaamu kantu nakamu lwekyo basiraamu temukkiriza abantu kubabuzaabuza ku buwarabu n'obusiraamu buki bannange okusookera ddala bwe mbanga mulowooza nti obusiraamu bwe buwarabu oba obuwarabu bwe busiraamu olutalo lwasookera ddala olwali mu kifo ekiyitibwa Badiri lwali wakati w'abasoga n'abawarabu lwali wakati w'Abamerika n'abawarabu lwali wakati w'abaki bawarabu n'abaki kiki ekyali kibalwanyisa nga bonna bawarabu lwaki baali batiŋŋana lwaki baali baagala kutiŋŋana lwaki batiŋŋana obanga abarabu bwe busiraamu obusiraamu bwe bawarabu lwaki mwolekedde obuzzi bw'abakafiiri ku kiyama nkiddamu bulijjo tugenda kubeera identified tugenda kusimba mabega w'abannabbi baffe tugenda kusimba mabega w'abaki ye nizaamu mbabbiddeko ye system ejja gye tugenda ku kiyama abantu bagenda kubeera identified bagenda kusimba mabega w'abannabbi baabwe teri alifuna buzibu kwenkana alisimba mabega wa nabbi gundi n'amugamba nti vaayo ewange tali waamu bagoberezi bange vaayo la zuluma alyawma obuzibu bw'amaanyi basiraamu lwekyo olwaleero mumweyagalireko mwefuula aba abagulu nga musibya amataayi kulwokubanga mwogera oluzungu kulwokubanga mukoze ebizungirizi kulwokubanga mukoze kompyuta kulwokubanga mukoze mudu ziserwandula mumweyagalireko naye byonna ebyo buure wallahi la ilaha gairu kyekirimu amakulu yeye yekka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mumweyungeko mufuna akakisako okusimba emabega we bwe bakubuuza obubuuza kwanza kabisa nabbi kye yasembayo okutumwa okuva ewa Allah tabaraka wa taala nabbi Muhammad waliwo nabbi omulala yatumwa nga wooli tewali akugobye nabbi Nuhu anakukkiriza
oyagala kugamba nti onoogenda wa Adamu nomuga nti Adamu nze sirina wakulaga sirina wakuddukira gwe kitange twava mu ggwe tagenda kukkiriza ne bw'oliba oyagala otya tagenda kukkiriza ne bw'oliba oyagala otya owange omanyi Adamu bwe yali yenkana omanyi Adamu bwe yali yenkana Allah akbar omanyi Adamu bwe yali yenkana olwoka ogenda omuyimirireko olowooza nti ondoyogera ne mutegeeragana era bwakulaba katugeze ekyokulabirako tetakyakulabirako siga nti kyekituufu ekiribaawo naye bwakulaba ng'olinga essajja eryali eggwanvu eddene wano ku nsi nga liringa kadunda amanya bumanya nti kano si kange kano si kambagoberezi bange lwaki bali basajja mbazanyisa nga Buhurayra bwagamba nti yasutulanga olwazi okusinziira ku athari nga bweyogera nga lulimu nga kilo 5 olwazi nabbi yagamba nti yaliko fuuti nkaaga oba kiringa 9 kuba bwagamba zira awano fuuti ng'emu n'ekitundu nkaaga then yongera ka 3 akoma eri akati gwe wano wansi takulaba nga kadunda oyagala ki mwe saizi yo gwe type ya mwe mugenda wa nabbi oli akusindise wani wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atowa mugana in fact je wavudde muslim ewe nabenda kunyumya mbunyumya wallahi alladhi la ilaha ghayru togenda kunonya wa kusimba you don't need to kuva mu kaburi genda mu jahannam you don't need to tawali wa kuparkinga abantu bagenda okuparkinga wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba mirundi ebiri abagenda mu jano obutereevu nabo kumala okubonerezebwako soba Allah tabaraka wa taala alimekututeekamu abo kumala okubonerezebwako kubanga mazima ddala emibiri gyaffe ku bibonerezo bye tegisobola basalamu katukomaawo olwaleero nga tukomye ku ky'ekkumi nga kigamba nti anna ta'ata nabi tuyiga mu aya ezo ne ahadisi ezo mazima ddala okugondera nabbi sababun lidukhuli ljanna nsonga egenda okutuviirako okuyingira ejjana walfawzi alazim n'okuwangula okunene ennyo wa anna ma'siyata era ddala okumujeemera watajawuza hududi n'okusukkawo yatugamba okukoma amakulu ne tubuuka ensalosalo ze yatuteekerawo sababun lidukhuli nnar nsonga egenda okutuviirako okuyingira omuliro wal adhabi almuhin ne okufuna ebibonerezo ebiswaza ebikkakkanya ennyo katukomaawo kweyo ensonga abooluganda tugende ku ahadith ennyingi eziraga nti ddala tosobola kusitagana tosobola kwesamba sunna n'obanga okoze busiraamu wegendereze bwemulaba temugoberera byetusomesa nga temubikwata nga temubirowoozaako temujja kubikolerako nkakasa tewajja kuba bwetaavu bwa kugenda mu maaso nakubisoma nakubisomesa nedda ate bwetaavu ki kiba kisaana bibabeera batusomesezza tubikwate tubidarase tubyetegereze tubikolereko tusobole okubeera abasiraamu abatuufu era kyekigendererwamu kusoma nata'allamu lina'mala tusoma tusobole okuteeka mu nkola bye tugize eki bye tusomye basebo hadithi eddako la tuharrim almaswatu walmaswatani la tuharrim almaswatu walmaswatani nti okuyonka ebbeere ne mujjiramu otuta n'otumira n'omulundi ogwokubiri tekifuula lino ebbeere lyoyonse kubeera nga likufudde wa haraamu eri nannyini lyo mukitegedde bulungi katugeze nti omwana ayonse ku bbeere ly'omukyala atali maama we n'amirako ettondo omumiro gumu oba emimiro ebiri nabbi yatukakasa nti omumiro gumu oba emimiro ebiri tekifuula mwana ono kati afuuse
owa haramu ku mukyalo no gatali muwasa ngatali wasana baana balala abayonka ku bbeere lino kitegerekese bulungi mu ngeri yemu ne bwabeera mukyala w'omuntu n'ayonka ku bbeere lye erya mukyala we n'amiramu amata oba n'amiramu amatonda abiri tekifuula mukyala we kuba kati ng'afuuse haramu ku ye kitegerekese bulungi eyo hadithi mu Qur'an teyina bugenda kukijja hadithi egamba nti anta wa maaluka li abika gw'omwana ne maali yo muli bataatawo amakulu gw'omwana ne maali yo mwenna muli bataatawo amakulu nze taatawo nze nanyini gwe era nze nanyini na buli kyonna ky'olina eyo hadithi ntuufu naye tewaliwo mu Qur'an aya ogenda kugisanga hadithi endala omuntu wabanga alidde ennyama y'eŋŋamiya ateekwa buteekwa okuddamu okufuna ewuzu mu Qur'an toyina aya eyo ogenda kugisanga hadithi endala yeey'okwosiiga ku amaama ku kitambaala amaama kye kitambaala bakiyita kiremba wano ndowooza bw'obanga bakiyinze bwoti ku mutwe n'ofuna ewuzu kikkirizibwa okusiiga ku kitambaala so si kumala kukijjako wakazaalika abakyala nabo yabeera nga babadde bafuna ewuzu era nabo bakkirizibwa okuyisaako obuyisa ku kikaya kungulu ng'abadde ayisa nga bwe yandibadde ayisa ku nviiri hadithi endala yeey'okulagira omuntu aba asaalidde emabega wa saffa yekka okuddamu esswala kino mukyetegereze basiraamu nkiraba emirundi mingi kino kiraba emirundi mingi agala mukyetegereze ensonga eno mugiveeko insha allahu taala omuntu wabanga abadde asaala omuntu wabanga obadde osaala naturally ebigere byo bibeera bwe biti buno bwe butonde kitegerekese bulungi wabula nabbi bwe yalinga asaala yagattanga ebisinziiro bino obugere wansi ne byasama bino bikwatizeewo kitegerekese bulungi nabbi bwe yalinga asaala ebisinziiro bino byegattanga obugere no wansi ne bwawukana ekiraba emirundi mingi nga mukikola kikyamu okusaala nga ebigere byonna bigasse bwoti ate kikyamu okusaala nga obugere buno butunudde eno bwe buti ebugere buyina kutunula oyina kubusimba nga butunudde mu kibula n'ogatta ebisinziiro waggulu eno wansi ebigere ne byawukana kitegerekese bulungi omuntu obanga abadde asaala mu swala ya jamaa wabula ye n'asimba emabega w'ennyiriri yekka eswala yagiddamu eyo njigiriza ya nabbi alayhi salatu wassalaamu eswala agikola ki okujjako ng'asanze olunyiriri lujjudde nga luluse kisenge ku kisenge nga tewali walala wonna wayinza kwenyiga then asimba emabega n'omulala ajja n'amweyungako wahakaza bwe waba tewazzeeyo omulala yenna nga yasembyeyo eswala yeetuuka wa amma okubeera nga mu layini esooka oba muli mu maaso mukyalimu ebifo wabula ye n'ayagala kusimba eri yekka eswala gy'asadde ateekwa buteekwa okubeera nga agiddamu mpozi katusembyeyo hadithi endala nga nayo yeey'okuyingira kw'omusaaze kwayingira mu muzigiti nga imamu akutubba omusaaze bw'ayingira mu muzigiti nga imamu akutubba asaala tahiyatul masjidi era kyekyokka ekikkirizibwa mu busiraamu omuntu okwogereramu nga imamu amaze okulinnya emimbali imamu bw'amala okulinnya emimbali tokkirizibwa kwogera kigambo kyonna wadde okugamba nti sallallahu alayhi wasallam la wadde okumalayo aya ya Qur'an wadde okugamba nti jalla jalaalu katugeze nti boogedde ku Allah jalla wa ala nedda paka kutuba lweggwa nabagambye era kankiddemu nti temukaluubirirwanga wadde nga temulina kyemmanyi amakulu nga temulina kyemmanyi kingi wabwe olunaku lw'ejjuma bwe lutuuka katugeze we muli tewali imaamu tewali seeka tewali muwalimu ate mukuteekwa buteekwa okusaala ki ejjuma muli batuuze booko ku kyalo
omukumwe yensonga lwaki mulabanga tulafubana nnyo muyige alinnya bulinnya wano mimbali n'agamba nti alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abooluganda mbakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okwetegekera olunaku lwe tugenda okumusinkana. Mbakubiriza okugondera ennyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mazima oluvannyuma lwe teri nabbi mulala yenna alijja oba n'ayogera ebigambo ebiri mu mbeera efaanana bwetyo mu lulimi lwabwe olwavu kitundu bano abatudde wansi lwe bawulira. N'amala n'atuulamu wansi n'addamu n'asituka n'agamba abantu ebigambo byebimu oba ebifaanana ng'ebyo. N'amala n'agamba nti akimu swala. Ne bakima esswala n'asaaza Allahu akbar qul huwa Allahu ahad oluvannyuma lwa al-Fatiha n'akutama n'addayo era qul huwa Allahu ahad n'amala n'asoma tahiyatu n'atola salaamu ejjuma egize eki kasita batabeera bashiriki nga batiikinga nti basadde ki tewaliiwo okubuusabuusa kwonna wadde akatono wadde kawasiwasi akatono akafaanana kati mukitegedde mungi basiraamu. N'olwekyo temukaluubirirwanga nakamu n'akeddagala temukaluubirirwanga nakamu n'akeddagala n'okwetakallafa ebyo bye mutasobola n'okweraliikirira nti bannonze okusaala ejjuma kuba nzija Allah azza wa jalla wanabakkiriza ekiseera kitono ekijja mu maaso tugendanga kutandika okuyitayo wano omuntu omu ajja atugumye nga tugudde mu buzibu nga tusigadde abantu 7 ekyo kijja. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga tunywereza ku ddiini eno wa yarzuqana al-ikhlasa fil qawli wal amal wa thabata ala al-haqqi hatta al-mauta anta waliyuna wa maulana wa amma alladhina kafaru fala maula lahum. اللهم رد عنا جميع مكر وكيد أعدائنا واجعل أعداءنا هم الأخسرين. ألقي الرعب والخوف وعدم الثبات والوسوسة وسوء التفاهم فيما بينهم وشغلهم بذلك عنا. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اشف مرضانا واجبر كسرانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.